ng'ebula ennaku mbale abakristaayo okumalako ekisiibo kyabwe olwo bakuze olunaku lwa pasika olwaleero ekibiina kya National Unity Platform NUP babadde mu kusaba ku kitebe kyabwe e Kamwokya era ng'essaala ebadde egenda eri abantu baabwe abaakwatibwa n'abo abazze bawambibwa. Pastor Dorothy Nantongo omu ku bakulembeddemu okusaba kuno ng'asinziira mu kitabo ekitukuvu eky'ebikolwa by'abatume essuula 12 olunyiriri olusooka asabye omutonzi okukoma ku gavumenti esobole okuta abantu baabwe kubanga babalanga bwemage. By'abatume essuula 12 okutandika n'olunyiriri olusooka wagamba bwe bati mu biro ebyo kabaka Kelde n'agoola omukono okukola obubi abamu ku kkanisa. Leero tugenda kusaba era nsaba buli ssekinoomu bwe tunaatandika okusaba oyatula amannya g'abo abamu b'omanyoge nti Mukama omwana wange bamute. Tugenda kusaba njagala tuwanike emikono gyaffe mu bbanga. Sheikh Hassan Kaggwa nga yakulembeddemu okusaba ku ludda olw'abasiraamu naye asabye gavumenti okweddako kubanga byekola bireeta ennaku ku mitima gy'Abannayuganda. Kitumala okulwanirira eggwanga lyaffe. Kitumala okulwanirira eggwanga lyaffe. Ffe tuli basiraamu naye Katonda tugaye nti tumwerabira emigabo gya mu nsi la tansa nusibakum fi dunya titwerabira emigabo gyaffe buno mu nsi. Abafuzi bonna abaliwo bategeere balabire ku nsi ezitwetoolodde bave mu nsi nga babakaabira ngabo bakabidde Magufuli ngabo yasizza omusala guno tukusaba oteekewo ekizikiro eky'emirembe. Mathias Mpuuga amyuka omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu Buganda agamba mu kaseera kano bali mu kulwanirira ddembe ly'abantu nti abantu baffe abo ekitambuza emisana n'ekiro nti abo be Bannayuganda ababasembayo okutwalibwa nga abatali bantu. Ebyafaayo by'eggwanga lino bifaananye bwe bityo nti abakulembeze okutyobola ekitiibwa ky'omuntu kyekibawangaliza mu bukulembeze. Twagala General Museveni ne banne ye gurupu ebeera esembayo okutyobola ekitiibwa ky'omuntu n'ekitiibwa kya Bannayuganda. Ne bannaffe abo abali mu nkomyo ye gurupu ebeera esembayo okujoogebwa n'okutyobolebwa. Ono era ayongeddeko nti okusaba kuno era kugendereddemu okulaba nga gavumenti eriko n'abagirimu bafunamu ak'obuntu bw'atyo era yeebazizza bamuzirakisa abazze nga badduukira famire zaabo abaawambibwa n'abaasibibwa. Zaabo bonna abayambyeko famire z'abantu baffe ababonyaabonyezebwa abali mu makomera abagumya batamanyi bantu baabwe gye bali. Temukoowa abantu bammwe ababonaabona tebagenda kubonaabonera bwemage ng'ekibiina nga Bannayuganda tetujja kussa wansi mukono okutuusa nga tufunye obwenkanya mu ggwanga muno naffe tufunemu omugabo gwaffe. Oluvannyuma n'eŋŋanda z'abaawambibwa balaajanidde gavumenti okuta abantu baabwe nga n'abamu bayozezza ku mmunye. Bamutaase tekitaawe yamusangewo naye abampuliriza n'abantu bansaba kunyamba nunule mashini za bange kubanga wanakomawo nga tewali kiriwo tugenda lyaki nga n'ennyumba bazitugobyemu wakiri nkuume ekifo ekyo. Era wano bagenze mu maaso ne badduukirira eŋŋanda zaabo abaatwalibwa n'ebintu bye banaakozesa ku Pasika. Sarah Nakandi, STV Select ey'enjawulo.